Gavumenti eri mu kaweefube w'okubangula abakozi mu by'entambula by'ennyonyi okutuukana n'omutindo gw'ensi yonna. Mu ntegeka y'okusomesa abakola mu by'entambula by'ennyonyi, abakungu okuva mu mawanga ga Afrika ne Bulaaya beetabye mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogwokubiri okusala amagezi ku ngeri abakozi mu by'entambula by'ennyonyi mu Afrika bwe bayinza okukozesa tekinologiya owa waggulu okubeera n'empeereza ennungi. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku mirimu n'entambula, Monica Zuba Ntege, okubangula abakozi mu by'entambula by'ennyonyi nga basomesebwa obukodyo n'enkozesa ya tekinologiya ow'omutindo kyakuyamba ku kukendeeza obubenje bw'ennyonyi. Needs to be manned by qualified personnel who can ensure the highest standards of safety so as to reduce or even to eliminate the accident rate on the continent. Minisita ayongeddeko nti gavumenti eruubirira kulaba ng'ekulaakulanya eby'entambula by'ennyonyi era nga yaweebwa obuwumbi $200 obwa dola za Amerika okuddaabiriza ekisabwe ky'ennyonyi Entebbe okugaziya ebyenfuna, wabula eky'okubangula abakozi mu by'entambula by'ennyonyi y'emu ku ngeri enaasobozesa emirimu gino okukolebwa obulungi. A team that can adequately deal with the challenges posed by the growing traffic and rapidly changing technology. Equipment ekozesebwa mu training and facilities nazo ziri expensive ate nga funding ntono n'ebirala bingi. Tusuubira nti olukiiko luno lujja kukubaganya ebirowoozo ku ebyo n'ebirala balabe engeri gye tuyinza okubyangangamu. Uganda erina essomero limu Essoroti nga lye lirina ebisaanyizo okusomesa abakozi mu by'entambula by'ennyonyi, wabula ng'ebizibu nkuyanja ebisoomooza biremesezza bannayuganda bangi okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe mu ttendekero lino. Ku Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace. This is Kingdom TV.